entered into Mbale town. Kyebatamanyi nti omuntu yenna agamba nti Mbabazi tali organized ku kyayagala byayogera abyogera tabimanyi. Kyakolera kyabadde anoonya kinonyereza emyaka 40. Sooka ojjukire ekyagoya ba RDC bonna ne babakyusa bonna nejjo bakyusiza baki abalala. Mugende munoonye lwaki Kaweesa bamugoba mu kifo mwali kubanga yalina kukwata Mbabazi nga bakwita batya nga amufunyaafunya amuteeke ku pick up. Ekyokubiri mujjukire kyali Mbale. Mbabazi baagaana abantu be okukola enkiiko ezitegeka okujja luli n'abambaza t-shirt za Museveni ne bagenda mu lukiiko olwo abantu bateese ebya Mbabazi. Bwe bamulumba ewuwe bagenda okujja nga naye yategesedde abagenda bata babeni bakuba bali babakola kino babazaayo. Ebifaananyi byendaba wano ebiri e Kapchora by'amaanyi. Ekyokubiri byenalabye Mbale. Ekyokubiri kyenjagala manyi alina ababaka b'enaare mu bangi bakolagana nabo. Naye Museveni takimanyi agenda kiraba nga primary zikoze eki ziwedde. Wakati we babbye n'ababbiddwa abatabadde mu paalimenti bajja kujja ewa Mbabazi. Nolwekyo omuntu amutwala nga wansi kyabanoonya kinoonyereza emyaka 40. 2. What I saw yesterday in Mbale proved and is a clear indication that people really want change. And this is the time I think all the Ugandans should come up and support the change people are willing to cause in this country. What I saw in Mbale, really, if you are Ugandans, you should now sit down and begin thinking that why people could turn up in that large number to listen to Mbabazi, who has been a prime minister for some time. And you remember very well in 2001 when Besigye came, that was a time people had hope. But because of some circumstances, which include rigging election, people really lost hope. But the coming of Amama now is like people are restoring the hope that there will be change in this country. And yesterday event indicate clearly that there is going to be change.